محمود هو الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenda majjuvuga Allah tusaba ekisa n'emirembe biddizibwe eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyakola kyonna ekyasoboka obusiraamu okubanga bututuukako olunaku olwaleero. Tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala abeerenga amusaasira era amusiimire ddala mpozi n'abo abaamuyambako okubanga obusiraamu bututuukako naffe e Uganda gye tuli. Allahumma amin. Abatulaba abalungi, olunaku olwaleero kyanjawulo naye era nga si kipya nnyo. Nga bulijjo tulina abawalimu ba sheikh ba imam ab'enjawulo, ng'engeri gye luli nti olunaku olwaleero lunaku lwa Ashura. Abantu bangi nnyo balina ebibuuzo bingi. Olunaku luno ddo lujja luli okubanga weeruli. Lwaki lwa maanyi mu busiraamu, lusiibibwa oba telusiibibwa? Ebibuuzo bingi nnyo abantu bye balina ku lunaku nga luno. Y'ensonga lwaki tukirabye nti kya buvunaanyizibwa okulaba nga tufuna akadde nga kano ne basheekhe baffe abalungi okubanga tuwayamukko ku nsonga eyo insha Allah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okubanga atuwa obulamu obulungi mpozi ne basheekhe baffe insha Allah nga we tuli nabo mu kadde kano insha Allah. Allahumma amin. Mpozi nga tetunaba kubanga tutandika, nja kutwala akakisa kano okubanga nyaniriza basheekhe be tuli nabo mu nsonga eno, tubeere nga tweyanjula insha Allah omu ku omu tusobole okubanga tutandika bulungi insha Allah. Naam Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Amanya Abdul Karim Dauda Mugendera. Naam. Naam, barakallah. Fikum barakallah. Imam Masjid Abu Bakar Kagoma. Naam, saba Allah subhanahu wa ta'ala amutukumire. Mpozi nange kamwakwogera Hussein Ali Bulaf nga nange ndi musomesa ow'eddiini insha Allah. Naam, fadila. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amanya Didati Mahdi Khawesi wa barakallahu fikum. Naam. Naam, fadila. أمنيا محمد عبد الولي Naam. عبد الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. آمين يا ربي. Amin ya rabbi. Beebo basheekhe bwe tuli nabo insha Allah olunaku olwaleero. Awatali kumala budde bwonna mu nzikiriza oba mutukkirize tusobole okubanga tutandika okwogera ku nsonga etuleesezza olunaku olwaleero. Nakusaba Sheikh Abdul Karim, ensonga eno ya olunaku lwa Ashura obusiraamu bukyogerako butya? Kubanga abatulaba abalungi bangi nnyo beebuuza olunaku luno mu busiraamu ddo gye luli, baluwulira buwulizi, baluwulira lusobola okusiibibwa, lujja lutya okubanga weeruli? Faddal Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Soka twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ate atuwadde omukisa guno okuddamu okusinkana ne bamashayikh ab'ebitiibwa, era twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde omukisa guno. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala olutuula luno lwe tutudde n'emikwano gyaffe abalungi abatugoberera, Naam. alutuwemu ebirungi Amin ya rabbi. Amin. Amin ya rabbi. era alututeere ku miizaani y'emirimu gyaffe emirungi. Muganda wange ekibuuzo ky'obuuzizza Naam. ddala ekikwatagana ku lunaku luno olw'ekitiibwa y'omu Ashura. Okusooka kwa byonna tuli mu mwezi ogusooka mu myezi gyaffe egy'obusiraamu Naam. gwe tuyita omwezi ogwa Muharram. Haram. Omwezi guno ogwa Muharram gwe mwezi ogusooka mu myezi gyaffe egy'obusiraamu. Nga gwe omwezi okutunuulira gonna awamu Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagwogerako n'agamba nti afdalu siyam ba'da al-fariida, omwezi ogusinga okuba omulungi omuntu gwe yandisiibiddemu oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan, mwezi guno oguyitibwa Muharram. Nabbi sallallahu alaihi wasallam aguyita shahrullah al-Muharram,
okubanga yagwawula ku myezi emirala n'aguyita omwezi gwa Allah ate nga gyonna myezi gya Allah subhanahu wa ta'ala, kitegeeza nti guyina ekyenkizo oba guyina enkizo nga gwo omwezi guno gwa Muharram. Oba oli awo ne basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwali Omar we yasinziira okubanga alagirwa kuba kutandikirwa okubalibwa omwaka obusiraamu. Omwezi guno ogwa Muharram gulimu kisingako obulungi gwonna singa omusiraamu aba asobodde okusiba ennaku ezisingamu obungi kyekisinga okuba ekirungi, naye ate mulimu olunaku olw'enkizo, olunaku luno olw'ekkumi olwali lwe tulimu. Olunaku luno Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekimanyi bulungi nti azaalibwa Makka, naye bwe yava e Makka okujja e Madiina esanga abatuuze baayo naddala abayitibwa Abayahudi olunaku luno balusiiba. Yabasanga balusiiba nga Ibn Abbas bw'atunnyonnyola. Bw'asanga nga balusiiba n'ababuuza lwaki musiiba olunaku luno olw'omwenda mu mwezi guno omanya olunaku olw'ekkumi mwezi ogwa Muharram. Ne bamugamba olunaku luno lunaku lwa kitiibwa nnyo eri Abayahudi. Sooka kya byonna najja Allahu fiihi Muusa, lunaku Allah kwe yataasiza Muusa era lwe lunaku Allah lwe yazikiriza Firawo. Fasaamahu Muusa shukran lillah, olunaku luno Muusa yalusiiba nga yeebaza Allah okubanga yamutaasa wamu n'abasiraamu be yali nabo. Allah n'asaanyaawo Firawo n'eggye lye mu lunaku luno olwali lwe tulimu. Muusa n'aba nga asiiba okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu ma'ashira al-yahud, naffe Abayahudi tulusiiba kubanga lunaku Allah subhanahu wa ta'ala kwe yataasiza nabbi waffe Muusa alayhi salatu wassalam. Kakati Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava bagamba nti nahnu ahaqqu bi Muusa wa awla bi Muusa minkum. Oyo Muusa bwe musiibira musiiba kwebaza Allah olwokuba Allah yataasa Muusa, naye tulaba nga Muusa atukwatako nnyo ffe era nga Muusa tuli kumpi nnyo okusinga mu Abayahudi. Lwaki? Olw'ensonga nti Abayahudi beeyita bagoberezi ba Muusa naye nga haqiqatan oba batunuulidde Muusa bye yali asomesa baabivaako dda. Yensonga lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti oyo waffe okusinga mmwe. Ekyokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna awla an-nasi bi Ibrahima lalladhina ittaba'u wa hadha an-nabi. Kiba kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti omuntu ali okumpi ennyo ne Ibrahim biba abagoberezi be. Nassaako nti wa hadha an-nabi, ne nabbi ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali okumpi ennyo ne Ibrahim okusinga abantu abalala bonna abeeyita abagoberezi baaki ba Ibrahim, kubanga bw'oba otunuulidde amadiini gonna agasinga obungi gagamba Ibrahimu jjajja waffe. Abanaswala bamuyita jjajja waabwe, Abayahudi nabo bamuyita jjajja waabwe. Naye nga omuntu amulinako ennyo okubanga ali kumpi nnyo ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekitegeeza nti buli nabbi yenna mu bannabbi Allah be yatuma omuntu amuli okumpi ennyo ateekwa kuba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati nabbi yali okumpi ennyo ne Muusa okusinga abantu abusigaddewo bonna. Kye yakola Nabbi sallallahu alaihi wasallam fasaama, olunaku olwo yasiiba, wa amara an-naasa bisiyaami, n'alagira abasiraamu babe nga bakola ki? Balusiiba olunaku olwo olwali luno olunaku lwe tulimu. N'olw'ensonga eyo olunaku luno okubanga lukulu nnyo, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalusiiba mu mbeera ey'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Naffe tulusiiba kubanga twebaza Allah okubanga yataasa Nabbi Muusa alayhi salatu wassalam, kubanga abasiraamu ffenna tugoberera bannabbi bonna. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli, abaka ba Allah bonna tubawa ekitiibwa, bonna tubagulumiza, bonna tubagoberera. Yensonga lwaki nti naffe tulusiiba
okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga naffe yatutaasa. Okutaasibwa kwa Musa kitegeeza kutaasibwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okutaasibwa kw'abagoberezi ba Musa kitegeeza kutaasibwa basiraamu bonna okutwaliramu. Obwekityo ensonga eyo bwetyo bwe yava basheekhe bayinza okwongerezaako inshallah. Sheikh Didati ndooza nsonga ki gy'oyinza okukyogerako? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Okusookera ddala twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde omukisa okubeera nti tuli wano, tuli balamu, ate era nga tumusinza. Ebyengero ebyo ebibiri Allah wabikugattira mu bulamu, obeera toyina kyengera kirala kyoyinza kubeera nti weegomba ku muntu atabiina. Ekyokubiri tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala era okubeera nti atukuumye mu mbeera eno ey'akazigizigi. Abantu bonna basula ku tebuukye, mawulire gatiisa, naye tumwebaza Allah nti tukyalimu abo abasobola okufuna akamwenyumwenyu ku matama. Oba oli awo abamu basiibye n'okusiiba, abalala n'okusiiba tebasobola kusiiba olw'embeera eyo gye tumanyi etutambuliddeko emyezi egyo. Tusaba Allah yongere otukuuma n'abantu baffe, ate era embeera eyo agituggirewo abeere nti atuleetera ekisinga obulungi. Nebaza Sheikhe olwa okusomesa kwatusomesezza. Hakikatan byonna kumpi abikavalinze, naye nga mu bintu bye tuyinza oba bye ngenda okubeera nti ntambulirako, kubanga seeka atuwadde omulyango gw'olunaku luno okusingira ddala n'obukulu bw'omwezi guno, kuba abantu abasinga omwezi guno bagutwala nga gwakwegava tebateekayo maanyi, amazambi ne tugeediribaga ne tukola ki, naye ne twerabira nti nagwo omwezi gwaki gwa nkizo mu myezi egisigadde. Zambi lyamu libadde n'ekirungi kyamu ate kibeera n'enkizo y'amaanyi. Mu bikolwa ebyo Sheikh byayogedde ng'okubeera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasangawo sunna eno, sunna ey'okusiiba olunaku luno, n'omubaka sallallahu alaihi wasallam yakola ki? Yagisangawo. Enkola, tugambe enkola, kubanga sunna usually ebeera evudde ku nabbi, naye okubeera nti yagisangawo naye nayagikolerako eba efuuse sunna. Aisha radiyallahu anha nga bwatugamba mu hadithi Sheikh gyagambye nti n'obusiraamu nabbi we yali tannatumibwa era yasanga abantu nga mulimu abagoberera jjajjaffe Ibrahim nga Warakat ibn Nawfal balinga basiiba olunaku luno, era naye n'alusiiba. Bwe yatuuka e Madina ate n'alagira basahaba okubeera nti bakola ki? Basiiba, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala we yabakakatako okusiiba omwezi ogwa Ramadan, n'abeera nti nno kyava kubeera nti yali oda nekifuuka sunna. N'agamba oyo ayagadde abadde talina kye yalidde, luli mu kusooka yagamba atalina kye yalidde nga lukyali lukakafu, nga lwaliko Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakiteekako ku level ng'eringa eyaki ey'okukakata. N'agamba atalina kye yalidde abeere nti agenda amaleyo olunaku, alina kye yaliddeko komaawo mpaka olunaku we lunaaziba, naawe obeere mu abo abasiibye okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ebintu ebyo Sheikh byayogeddeko. Naye Allah bwe yamala okukakata Ramadani n'ayongera obbalaga nti lunaku lwa sunna, si lwa wajibu okubeera nti lukola ki? Lusiibibwa. Lunaku lulungi nnyo okusiiba olw'ebirungi ebibirimu, nga mu byo mulimu okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa amazambi g'omwaka ogwakola ki? Ogwayita. Kyovudde olaba mu kubeera nti nno tufaayo nnyo olunaku olwo olutatuyitako. Ibn Abbas agamba nti mara aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, salabako nabbi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam yaumin, ng'afaayo nnyo okubeera nti olunaku terumuyitako olw'okusiiba ng'olunaku lwa Ashura. Agamba leero mmeka? Leero sizikyali 8, leero mmeka? Leero 9. Olunaku terumukola ki? Terumuyitako. Kyovudde olaba nti tusaana nnyo, Allah bakyawadde amaanyi, tolina ndwadde zigaana kusiiba, naawe teekamu amaanyi ago olw'obulungi obululimu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bikolwa bye ebyo nina ebintu byenzijamu nga 3 byenjagala okubeera nti nsharinga oba ffenna twejjukanya n'abawuliriza baffe. Mulimu empisa 3 ze tulina okubeera nti twekwatako. Ekisookera ddala okusiiba olunaku luno kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kiraga nti omuntu yenna omukkiriza bw'obanga Allah alina ekyengera kyakkoledde, fangayo nnyo obeere ng'omwebaza. Ate abasinga obungi oluusi tukola n'ekisinga obubi n'omujeemera bujeemezi. Allah bw'akuwa akasente
ne kafuuka ensonga ey'okukkakkanya abasigadde. Ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe bamubuuza kusiiba olunaku olw'emmande olutali luno olwa Ashura, yagamba lwe lunaku lwe nakola ki, lwe nazaalibwako. Bimaana yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti olwo olunaku Allah yamuteeka mu nsi muno. Era nefuuka sunna eriffe kubanga okubaawo kwa nabbi kyengera eri bonna abantu. Nefuuka sunna naffe ne tugisiiba. Allah bwe yataasa Musa alayhi salam mu Firauna ng'abantu be bonna bamaze okuggwaamu amaanyi, Allah agamba nti ebibinja bwe byamala okubeera nti bitandise okweraba, ekya Firauna kituusa aba Musa balaba nti Firauna abakoze eki, abasanze. Bagamba nti inna la mudrakun, Musa ng'omusajja atukoze eki, atusanze. Nga balaba tebakyalina buddiro, mu maaso gaabwe ennyanja, emabega mulabe ate omukambwe takyalina wadde okusaaga. Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira Musa n'akuba omuggo ku nnyanja n'amuteeramu amakubo. Ekikolwa ekyo okirabira ddala nga kyali kisaana kwebaza, okubeera nti ennyanja ewabaddewo tewasalika n'eryato lityawo, ziredisi nnyanja ziri kwegamba depth yazo, obuwanvu bwazo bubeera oluusi mu kilomita ng'okkirira wansi. Ni Allah subhanahu wa ta'ala n'ateekawo amakubo, abantu abatalina maato ne bayitawo nga batambuza bigere. Ate ayina amagye, ayina ssente, ayina obuyinza, najja ne gamumira amazzi. Nga kikyetaaga kwebaza Allah. Era Abayahudi mu bujeemu bwabwe ne bwe baamala okujeemera nabbi Musa alayhi salam, ekyo kyasigala kibalumiriza. Ne bagenda mu maaso n'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala mpaka sunna eyo bwe yasanga omulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'atulaga nti ate ffe abalina okusingira ddala okubeera nti twebaza Allah subhanahu wa ta'ala, nga Sheikh bwagambye nti okubaawo kwa Musa kwe kwali ate okubaawo kwa da'wa y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. So eyo empisa tusaana nnyo okubeera nti tujambala ffe abasiraamu ng'abalala tebannajambala, ey'okwebaza Allah naye nga tumwebaza mu mbeera emusiimisa. Ekintu ekyokubiri kwe kubeera nti omuntu yenna bw'aba akoze ekirungi ne bw'abanga tali mu bulongoofu, ekirungi ekyo kwegamba okyebazanga, okisiima. Abasajja bano baali Bayahudi, bajeemedde omubaka sallallahu alaihi wasallam. Abantu abasigadde abasinga obungi bw'olaba amazima nga gali n'omulabe ogafuula nagwo bulimba, n'ogamba asijja nabbi goberera, kubanga bwe naabigoberera bajja kukola ki. Naye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okubeera nti gaali mazima, kye bakola kirungi, aqarraha, yabeera nti akiyimirizaawo. Naye n'atusomesa mu hadithi eri musnad Imam Ahmad, bwe baamala omugamba nti bwe tukikola kino tufaanana nnyo abasajja Abayahudi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abalaga nti waliyo enkola esingako obulungi, temukivaako naye mmwe mukikole mu nkola esingako obulungi. Musiibe olunaku qablahu, olunaku olw'omwenda, kuba yagamba mu hadithi endala n'agamba nti la in salimtu, mu riwaya la in baqitu ila qabilin, singa Allah nsaasira n'embeerawo nga ndi mulamu mpaka omwaka ogujja, nja kusiiba olunaku olw'omwenda mbaawukaneko. Mu musnad hadithi eri gye ngambye yayongerako n'agamba nti musiibe yawman qablahu au yawman ba'dahu, fi riwaya wa yawman ba'dahu. Musiibe olunaku ng'olunaku olwa Ashura terunakyuka, musiibe n'olwa Ashura, ezo nnaku bbiri, musiibe n'olunaku olujja oluvannyuma lwalwo, mwembeere nga mbaawukanyeko nga musiibye ennaku 3. Oba obeere nga ggwe osiibye olunaku olw'omwenda n'olw'ekkumi, oba osiibe olw'ekkumi luno olunaku olwaleero n'olunaku olw'ekkumi n'olumu. Abayahudi tebasobola kusiiba nnaku 3 oba ennaku 2, ojja kubeera nti obaawukanyeeko. Nebeera nti mpisa yakubiri gye tuyiga mu lunaku luno lwa Ashura. Ekisookera ddala tuyiga okwebaza Allah, ate okwebaza Allah okusinga okuba okulungi tandika omusaba ennyumba. Allah bw'akuwa ekyengera, genda mu maaso n'okumwebaza n'okumusiima, ate nga okusiima okwo kudda eri abaddu. Ky'Abdullah ibn Rajab rahimahullah yagamba nti abamanyi bo baayagalanga nnyo mu lunaku luno olwa Ashura tusukkeko ne mu kusiiba, okolereko ebirungi, oliise ku bantu, kwegamba okubire ku b'eŋŋanda essimu, obabuuzeeko, abantu b'obadde okyayo obalambuleko, kubeera nti olaga okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera kino kye yakuwa. Ate no mu hadithi era eri musnad nti Allah subhanahu wa ta'ala olunaku luno teyataasizaako Musa yekka, n'eryato lya nabbi Nuh alayhi salam lwe lyatebenkera ku lusozi oluyitibwa Judi. Hadithi eyo eri musnad
lwakuba nafunafu mukko abamanyi balina engeri gye bagitwalamu abamu ne bagamba nti ojjamu ekyo ekyokuyiga. So kati bingi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala byatukoledde mu lunaku luno nga tusaana nnyo okubeera nti tumwebaza. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasoose tulaga nti okwebaza okusinga kusiiba. Oba tosobodde kusiiba liisa, oba tosobodde wakiri kuba akasimu, oba tosobodde leeta istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti akwanukula. So abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tukyagenda mu maaso naye ezo empisa ebbiri, okubeera nti twebaza Allah ate okubeera nti tusiima omuntu ne waaba mulabewo ng'akoze ekirungi kisiime naye gwe kikoppe naye gwe kikole mu bulungi ate kwegamba mu ddaala erisingako ku eryo. Omulage nti nno yakikoze era nakisiimye naye ate waliwo enkola esinga obulungi nga mu ekyo abaana babasobodde okusiibirako olw'enkya kyekinaaba kisinga obulungi. Ibn Qayyim al-Jawzi yagamba nti okusiiba olunaku olwa Ashura kulina amadaala 3. Waliwo eddaala erisingira ddala obulungi lye liri nabbi lyagambye hadithi okusiiba olunaku olw'omwenda n'osiiba olw'ekkumi n'olw'ekkumin'olumu. Eddaala eryokubiri mu bulungi kwe kusiiba olunaku olw'omwenda n'olunaku olwaki olw'ekkumi oba olw'ekkumi n'olw'ekkumin'olumu. Eddaala erisembako wansi mu bulungi naye nga nalyo ddungi era abamanyi batukubiriza ng'omubaka bwe yatukubiriza kwe kubeera nti osiiba olunaku olwa Ashura lwokka lwe luno olunaku olw'omukaaga. Barakallahu fikum. Ya Imam, nsonga ki gy'oyinza okwongerezaako ku bigambo by'abakadde baffe? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Bashekhe basomeseza bulungi era tufunyemu ekyokuyiga mu kirungi. Alhamdulillah, olunaku lwakusiiba nga olunaku luno olwa Ashura, olunaku lwakusiiba nga shekhe watusomeseza olunaku lwakwebaza Allah. Kitufunamu nti obusiraamu si ddiini mpya ti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja nayo. Nga shekhe watugambye nti la nufarriqu baina ahad. Kitegeeza ki nti Allah tamugattako kintu kyonna era agoberera okusomesa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika kitufunamu olunaku luno nti connection eriwo wakati w'ababaka ti Musa alayhi salam ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam. N'essala zino ze tusaala Allah subhanahu wa ta'ala yatwala fi al-Isra wal Mi'raj. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agenda mu ggulu. Allah n'abeera ng'amuwa sala 5. N'agamba sala 5 genda ozisomesa abantu bo bazisaale. Musa alayhi salam yagamba nedda nti sala ezo 5 abantu bo tebajja kola ki, tebajja zisobola. Fauna nti waliwo connection eriwo wakati w'abannabbi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagenda Beit al-Maqdis n'abasaaza era we yagenda okubeera nti agenda mu ggulu okubeera nga ajjayo sala eno gye tusaala sala yaffe ummat Muhammad alayhi salam. Musa yalinamu omukono okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yatukhaffafa, yabeera nga atwanguyiriza okubeera nga tukola ki, tusaala sala 5. Tufunemu connection eriwo wakati wa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam khatamul anbiya ne bannabbi bali abalala bonna nti ne yawmu Ashura abagenda bo ne bakola ebiraba Yudaaya tubayigamu nga Sheikh Didat watugambye era ffene tulungi. Ekirala kye tufunamu nga mmaliriza nti qissa eyo nga Sheikh Abdul Karim watugambye nti Firaun yatuuka n'abeera nti Allah amuzikiriza mu nnyanja. Naye ennyanja eyo yennyini Allah subhanahu wa ta'ala gyayetaasizaamu Musa alayhi salam ng'akyali muto. Maama we yamuteeka mu nnyanja, yabeera ng'amugamba wahayna ila ummi Musa an irdi'ihi qabla dhalik fakhdi fihi fil yam. N'abeera ng'amuteeka mu kasero n'amuteeka mu nnyanja. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'akuuma omwana ono omuto bebi ku nnyanja n'atuuka waatuuse. Naye ate Firawuna abadde ayina eggye yeekuluntaza agamba nti ana rabbukumul a'la, nze katonda wammwe owa waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala yamuzikiriza mu kifo ekyo. Kitufunamu ekirala nti embeera yenna eriwo nti n'obeera ng'oli mu mbeera nzibu ng'embeera eno gye tulimu, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okutaasa. Oba embeera n'olaba nga gundi Allah amutaasizza wano
ate gundi namukola ki namusikiriza fi nafsi almakan eyo netufulamu nti rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala obusaasizi bwa Allah ataasiza Musa alayhi salam nga muto mu nnyanja era mu nnyanja yennyini n'azikiriza Firaun wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Barakallahu fikum wassalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpoza tulaba omulungi oyinza okuwulira ekigambo ashura naye tukuzaayo tukujjukiza nti ashura mu kalenda yaffe ey'obusiraamu lwe lunaku olw'ekkumi mu mwezi gwa Muharram. Kale wuliranga ekigambo ashura bw'otagamba ate sibaseeka lwaki ashura kyeki eyakatweyongako tutegeeza olunaku era lwaleero olw'ekkumi mu mwezi gwa Muharram. Mu ndowooza yange ndabanga olunaku luno lwetoolodde nnyo ku kissa ya Firaun ne Musa, era kizibu nnyo okubanga olwogerako nga toyogedde ku Firawuna ne Musa ku byatuukawo. Badde njagala kubanga nkozesa akakisa kano okubanga tutegeezaako abatulaba abalungi byakuyiga ki bye tuyinza okujja mu kyafaayo ekyo, kubanga ndabira ddala Sheikh Didati akyogeddeko ebyokuyiga bye tuyigamu, Imam Abdul Wali naye n'akyogerako, Imam Abdul Karim naye n'akyogerako. Ndabanga mu butuufu abatulaba abalungi beetaaga okumanya kuba omuntu ayinza okulabanga olunaku Firawuna ate Musa nga ye takifiirinze obukulu ki obuli mu nsonga eyo. Kale inshallah nja kusaba inshallah tubeere nga ndowooza tukihintingako ki kye tuyigamu ennyo mu kyafaayo ekyo okutuuka ku ddaala nti tusobola n'okusiiba olunaku luno olwaleero ng'ensonga enkulu lwaki tulusiiba tulwakubanga Musa Allah yamutaasa ku bantu ba Firawuna. Firawuna oyo nga Sheikh Abdul Karim ogenda kwongerezaako ye muntu eyali yeeyiseeko Katonda tekibangawoko n'ajeema ku ddaala eryo nti nze Katonda bannaye muli wano naye okuva n'olwaleero mu nkakase nti nze ani Katonda. Ekyokubiri ye muntu eyatta mukyala we natta ne mukozi we natta n'abantu bangi nnyo ng'ekibassa baganya okukkiriza nti yaani nti ye Katonda. Akantu kano ndowooza kankayiseewo tugende mu maaso. Omuntu waba yeekuluntaza abaako ne byeyeerabira, naye abayivu b'Oluwarabu bamenyaamenya ekintu ky'okwekuluntaza otulaba obulungi kyayinza okuba nga aganyulwamu kye bayita takabburu, era nga Firawuna kye yakola ki kyekyamuleetera okuba nga Allah amubonereza. Ye muntu okuba nga yeeyisa mu mbeera fawqa ma yastahiquhu, ng'embeera gye yeeyisaamu si ye level gy'alimu naye ng'ate gyakola ki gye yeeyisaamu. Ate omutendera ogwokubiri ye muntu okuba nga yeeyisa mu mbeera naye ng'embeera gye yeeyisaamu era emugwana. Omuntu asobola okuba nga mukulembeze, omuntu asobola okuba nga kansala, omuntu asobola okuba nga imaamu, naye ng'era engeri gye yeeyisaamu ekola ki emugwana. Asaana okuba nga yeeyisa mu mbeera gy'akola ki ng'alina limitations ze. Naye embeera esembayo okuba wansi kye tuyita tawaabo ye muntu okuba nga yeeyisa duuna ma yastahiqu, omuntu okuba nga yeeyisa nga engeri gye yeeyisaamu tereetera bantu kubanga barealizinga ekinene kyakola ki ekinene kyalira. Ensonga lwaki nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatukubirizanga nnyo timan tawadaa lillah, omuntu bw'abanga yekkakkanyizaako wansi ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala amukola ki amusutula amadaala. Naye ne kakutana n'obanga weekuluntazizza ng'era bitukyogeddeko tojja kumaliriza bulungi, era ojja kumaliriza ng'olingaani olinga Firawuna nga Allah akusikiriza naawe mu mbeera etali nnungi. Kale mu buufu obwo badde nsaba inshallah tulabe biki bye tuyinza okugyamu mu kyafaayo ekyo okulaba ng'omuntu asobola okuba nga amanyi obukulu bwa yawmul ashura. Naam. Bismillah. Tukweyanziza nnyo nanda waffe bazzi tuddayo emabega Qur'ani yonna oba ogyetegereza kitono nnyo okusanga essuula nga teyogedde ku Musa. Naam. Inshallah. Buli Allah subhanahu wa ta'ala essuula ezisinga obungi yayogeranga nnyo ku nabbi Musa. Naam. Nabbi Musa Allah subhanahu wa ta'ala okubanga yamwogerako nnyo mu Qur'ani. Naam. Yali alina bingi byategeeza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era abeeko bingi byamuyigirako. Musa ebizibu yayitamu era ojja kwesanga byebizibu ebimu kumpi byagala kufaanagana n'ebya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era
nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka okugamba nti rahima allahu akhi Musa, Allah asaasire muganda wange Musa, faqad udhiya bi ashaddi fasabara. Musa yayita mu bingi naye yagumiikiriza. Musa ebintu bye yayitamu, ebigezo bye yajja ayitamu byali bingi nnyo, era okutuuka okuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam asabeddwe nti Allah asaasire nnyo muganda wange Musa. Bw'otunuulira embeera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yayitamu, okuyigganyizibwa ali yekka, nga ne Musa nga bwe yali mu buto bwe, ojja kulaba nga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam y'embeera gye yakola ki, gye yalimu. Kaakati obukulembeze obwaliwo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam mu Bakuraish, ojja kusanga nga bwagala kufaanana n'obukulembeze Musa bwe yawangaaliramu. Yasonga lwaki nti Allah subhanahu wa ta'ala yajja addiŋŋana nnyo ekyafaayo kya nabbi Musa alaihi salatu wassalam. Kirimu ebyokuyiga bingi nnyo, bingi. Naye mu bufunze tuyinza kuba nti byonna tusobola okukola ki, okubimalayo mu ddakiika eno, kubanga Qur'ani ngazi, naye okubanga Allah buli ssuula yagenda akoona kwani ku Musa, kiba kitegeeza nti kyetaagisa okumuwa obudde obuwanvu okumwogerako n'omusomako. Naye Musa alaihi salatu wassalam kyetuyiga ennyo ku nkomerero wano nga ava mu nsi ya Firawuni adduka. Shekhe ekyafaayo kye baleese okuba nti Firawuni bw'amala okulaba nti Musa amusinziza buli kimu kyonna, amuwangudde mu bantu, amulaze nti ye mufere, yeeyita nti Katonda talina namu yadde, kalaga nti asobola okuba ki, asobola okuba Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati wamala okulaba ebyo byonna, omuntu yenna kasita awangulwa ng'ayinira amadaala agaaga waggulu nga bw'oyogedde, ekimujjira mbirowoozo kutta. Lwaki abantu bano sibajjaawo? Kakati Firawuni yasalawo okuba nti asaanyaawo nabbi Musa wamu n'abagoberezi be. Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira Musa asenguke ave Misiri, ajje abaana ba Isirayiri abatwale mu nsi ensuubize. Musa alaihi salatu wassalam bwe yajjayo abantu abo, najja nga agobererwa ejje lya Firawuni. Era Firawuna bw'agoberera Musa alaihi salatu wassalam, Musa atuuka ku nnyanja nga Sheikh bw'atunnyonnyodde. Mu maaso nnyanja, emabega mulabe. Amagezi g'omuntu aga bulijjo, toyina lyato, toyina ki, gatuuka ekisana egeesiba. Naye ate ye Musa yali alina irimu okusinga ku bagoberezi be. Era bwe baalaba ejje lya Musa nga lizze libasemberedde, bamaze omugamba nti Musa otusudde mu buzibu, oba singa twagumiikiriza mu mbeera eri gye twalimu, naye kati wano we tutuuse omusajja kaatukwatako tuwedde. N'abagamba nti kalla inna ma'i ya rabbi. Ekigambo ekyo kikulu nnyo, buli musiraamu yenna yandibadde akisaako nnyo ebirowoozo bye. Buli lw'otuuka nga mu mbeera yonna gy'olaba nti ekukaluubiriza, amagezi go geesibye, oyisanga ekigambo kiga nti kalla inna ma'i ya rabbi, Allah ali wamu nange. Era Allah subhanahu wa ta'ala agenda tukolera enteekateeka ennungi. Mu nteekateeka Allah subhanahu wa ta'ala gye yakolera Musa kwe kumulagira akube ku nnyanja, era n'akubako omuggo gwe. Allah nassaamu amakubo aga 12. Naye Musa alayhi salatu wassalam bwe baali batambula nga bagenda, yayagalwa alengera Firawuna naye ng'ayingidde mu nnyanja bagoberera, naye ayita mu makubo ago bano ge mwe bayise. Musa ayagala okukuba ku nnyanja eddemu etambula eri, tegeera bo bakole ki, beeyongereyo. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti watrukil bahra rahwa, ennyanja tobaako kyogikola gwe gireke, tambula amakubo g'okole ki, ogende. Musa alayhi salatu wassalamu neyeyongerayo mu safaari ye, mu lugendo lwe. Bw'amala okutambula, Firawuna atuuse mu makkati g'ennyanja, Allah n'agiragira ekole ki, etambule.
mu kutambula awo firawuna ekyamujjira mu kirowoozo gamba nti amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin. Ku ssaawa eyo alangirira nti